kwogera kwa Bobi Wine olwaleero asoose n'ayozaayoza spokesperson we Joel Ssenyonyi olw'okukuba mukyala we embaga era nga kati bafumba abawedde emirimu. Ekyokubiri, ayanirizza mutabani wa Tamale Mirundi era ng'ono yeeyita Tamale Mirundi Junior, kaakati oli wa NRM ate ono wa People Power. Kale kwegamba omutabani wa People Power ate taata ye wa NRM. Ebirala byayogeddeko, ayogedde ku abo abagenda okwesimbawo ku kaadi ya People Power era abakubiriza nti nno bagende beewandiise, ate era ng'agambye n'okugamba nti nno tebagenda kusosola nti oba wa FDC oba wa NRM oba waki. Gwe ogenda nga bw'oli n'ogamba nti nze ndi wa NRM naye ate ndi wa kisinde kya People Power mwenzijidde. Nsanyuse nnyo okubalaba baganda bange bonna. Njagala okutuusa okuyozaayoza kwange kulwange ne kuba People Power movement yonna eri muganda waffe n'omwogezi waffe Joel Ssenyonyi. Bwe bale tuweesa kitiibwa, bwe bale tulondera omugole omulungi ennyo ate nga mugezi nnyo. Tubayozaayoza mwatuweeseza nnyo ekitiibwa era tukwebaza olw'okuwa ekyokulabirako okuka bannaffe abalala abali. Mpozi mukoere erimu njagala okusindika okubagiza kwaffe eri muganda waffe Council Benjamin Katana era ng'oyo yakulembera tiimu yaffe ey'abalooya ey'abannamateeka. Tubadde tulina okubeera wano naye leero naye yafiiriddwa mukulu we. Tusaba Mukama akugumye ne famire yonna n'omugenzi Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa. Mpozi njagala basebo ne banyabo mu ngeri ey'enjawulo okwaniriza muto waffe era omwana waffe gwe bayita Tamale Mirundi Junior. Ono ye mutabani wa gwe bayita omukukunavu Joseph Tamale Mirundi. Kati jeyooli ya Joseph, jeyono ya Junior. Twebaza Katonda nti ku mulembe gwaffe guno n'abaana abakyali abatototo mu myaka nabo bakiraba ng'abakulu. Bo balaba amazima ate tebagoogerako bwogezi wabula bagenda mu maaso n'okugasa mu bikolwa byabwe. Ssebo tukwaniriza, twebaza Katonda olw'okugula amaaso emyaka emitobe gito era ne tumusaba akukuumire ku mulamwa oleme kutyamba okwo oleme nakuyiika amalusu olwa ssente. Basebo ne bannyabo njagala okwaniriza ttiimu yaffe gye tuva okubanjulira. Eyo ttiimu nno nkulu nnyo basebo ne bannyabo kuba egenda tuwewulira nnyo ku mirimu. Bangi nnyo babadde batubuuza ku nsonga z'abannamateeka ku ngeri gye bayinza okuyambibwa nga balina okusomoozebwa mu mbeera y'amateeka abakwatibwa n'abayisibwa obubi. Ebiseera ebimu nga batuukirira ffe be bamanyiiko naye kaakati mumanyi abatukulembera mu bitongole ebyo be mujja okutuukiriranga. Okugeza ndi musanyufu okuba nti omu ku baganda baffe gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro naye sebo tukwaniriza era njagala okwebaza okutwala obuvunanyizibwa obwo obukulu. People Power bangi beebuuza ffe baani ebigendererwa baffe byebiriwa. Manyi nti buli omu ku ffe bw'omutuukirira asobola okunnyonnyola naye bw'oba onnyonnyodde ne bisigalayo ebyokunnyonnyola nga bingi mu bitwale ew'omusajja oyo omusoga gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro akunnyonnyole ebisingaawo. Abantu genda obibannyonnyole babinnyonnyoke. Njagala n'okwaniriza abaganda baffe bonna be tuli nabo mwannyinaffe Aisha Kabanda. Nze abantu abamu be tulina wano nabeegombanga nnyo nga mbalabira ku distance. Ngolaba omukazi omugezi ennyo bw'ati omukazi ono lwaki tukola naye. Katonda naye w'amaanyi katuli wano ffenna. Ndabye muganda waffe Innocent Tegusuula namulabanga nnyo ku TV nga ngamba bino ebigambo eby'amagezi lwaki tubikozesa okutuula abantu amaaso. Naye nga bwe ngambye Mukama w'amaanyi era katuli wano. Byonna ebigambo ebirungi Katonda byakuteeka mu kamwa bikozese okugula bannayuganda amaaso. Bw'oba oli awo kyekyo eky'amaanyi tusobola okukolera Katonda n'okukolera eggwanga lyaffe mu biseera byaffe eby'obulamu kati. Mbeebaza nnyo baganda bange era basindika eri abantu nammwe mubawagale
because iron sharpens iron. Mubawagale bannayuganda namwe bannayuganda bali eyo mubaanirize bakulembeze bannaffe bano bwe temulinda nze mubaanirize ate nabo banatuuka eyo nabo bajja babuusa namwe mubuusa abalala bwetyo bwe tujja okugenda maaso okununula eggwanga lyaffe basibu ne bannyabo. Kaakati bino byonna tubikolera ki? Tetutegekera mbaga, tetutegekera pati basebo ne bannyabo, tetutegekera show. Tutegekera kalulu ka 221 kuba ke tugendamu. Ate tugenda mu kalulu akaalaali si akoolwali. Kidamu nti akalulu ke tugendamu mu 221 si kano akabya bakama ne banne ke boogerako akoolwali. Tugenda mu kalulu akaalaali akawandiikibwa mu mateeka. Era bannayuganda bali eyo tubategeeza nti okulonda okw'amazima n'obwenkanya Museveni si yagenda okubawa, byabakama si yagenda okubawa, kooti si yagenda okubawa oba paliamenti, yemmwe mugenda okwewa okulonda kuno. Museveni yatyadda abantu, ensonga lwaki yatugaana okujja yadde obbayimbiramu, ensonga lwaki yatulemesa okujja obbeebuuzaako byetwagala okubakolera. Naye kyatasobola kulemesa bwe buyinza bwammwe, yensonga lwaki okulonda kugenda kubeerayo. Museveni njagala bibategeeza bino era mubikwate bukusu nti atya okusawo state of emergency kuba amateeka gaffe gategeeza nti aba ku bwa president. Yensonga lwaki bataddewo okulonda mu mbeera yonna enenzibu. Kaakati wabagambye okulonda kubeerewo, basi tusimbule naffe tusimbule. Bakamawe nti okulonda kwe tugendamu kwalaali. Bannayuganda temukkiriza badongowaza mbu abakuumira waka mutayagala abantu abeesimbyewo babatuukeko kubanga alumirirwa mmwe. Singa yali abalumirirwa, singa emmere gye basololeza biliyoni ne biliyoni mwaji yabatuukako. Singa yali abalumirirwa, singa ssente zonna ezeweereddwa enkumu n'enkumu zadda mu malwaliro kubanga tulwanyisa bulwadde naye abulwanyisa mmundu. Kale no twagala obategeeza nti mwebereremu mugule amaaso gammwe mulabe nti wakati mu kugaana ziraale essaawa zino mu kikubo waliyo raale, essaawa zino mu tawuni waliyo raale, essaawa zino buli katawuni ka Uganda waliyo raale essaawa zino kubanga raale kitegeeza abantu kuŋŋaana. So temukkiriza basiruwaza. Bano abantu bakoze buli kyebagezaako okulaba nga babalemesa naye yemmwe last. N'olw'ensonga eyo mukyeteekemu, buli omu akyeteekemu mutima tugenda mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya ate nga ffe tugenda okusaawo embeera eyo basebo ne bannyabo. Madamu Mase Walukamba akulira ebyokulonda mu kisinde kyaffe kya People Power yabategeezezza nti ye mu kulaba kwe okulonda tugenda kuwangulira ku bitundu 75. Kitegeeza nze no kinkubye wala kimazeemu n'amaanyi kuba mbadde nsuubira tugenda kuwangulira ku bitundu 85 ba 9. Ekyo kitegeeza tetukyalina omulimu munene nnyo ogw'okukola basebo ne bannyabo. Nga Boxer manyi nti liifu bw'aba kyekubiira nga bwe mulaba akakiiko k'ebyokulonda kati kali gw'ovuganya naye olinamu kuba knockout. Kati Museveni tulinamu kuba knockout. Ekitegeeza tulina omulimu gw'amaanyi gw'okukola buli omu gw'otuukako mukube enjiri. Buli omu gy'oli basebo ne bannyabo oli coordinator. Buli omu gy'oli oli campaign manager. Campaign mugitandikirewo mubunyise enjiri bwana agenda okusumula bino ebya nomination nga tuli wala nga bwe tubadde wala. Njagala just kutaanya basebo ne bannyabo okuyita obumulanga bw'akakiiko akakulira ensonga z'okulonda mu kisinde kyaffe nti mwenna abateekateeka okwesimbawo mu kisinde kya People Power mututuukirire basebo ne bannyabo. Tufunye okusoomozebwa kungi n'ebibuuzo bingi ebiva mu batuuze mu bannayuganda nga beebuuza abaayi nga bakandidate ba People Power tulina bangi nnyo mu kifo kimu. Ekyo abalonzi si bagenda okittaanya mulimu gwaffe ng'abakulembeze okuddamu ekibuuzo ekyo era ye kaweefube gwe tuliko basebo ne bannyabo. Tetugenda kubeera n'abakandidate ba People Power 3 oba 4 oba 2 mu kifo kimu.
twetaaga kubeera ne candidate omu ate ekyo twakiteesa kuva dda kubira ddala ku pulezidenti paka wansi awasembayo ekiddamu kuva ku pulezidenti paka ku LC1 nebaza tiimu yaffe eyampanzeko eddusu okugenda okuvuganya Museveni era njagala basaba abaganda bange mwenna abali eyo abagenda okwesimbawo mututuukirire ng'abakulembeze tugonjole ensonga eno tugende okudda mu bantu nga tussa kimu kubanga ebibuuka tebiraganye bikubagana empawa tulina obuwagizi bungi nnyo naye ate tusobola okwonoona bwe tubanga tubuzanyiddemu bwe tubanga tetukwataganye ate ekyo kijja nakuwa abantu ekifaananyi ekikyamu kubanga abantu bazze bayimusa amaloboozi nti wayinza n'okubaayo abo abakozesebwa nakyemalira okugotaanya embeera eno kale eno basebo ne banyabo nga tukyalinayo akadde ensonga eyo tugigonjoole kibasabye ekisembayo njagala obategeeza nti mu nnaku ezijja tujja kwongera okubanjulira abakulembeze bannaffe ku mitendera egy'enjawulo era mu nnaku ezijja ezitali zawala tujja kubanjulira bye tuteekateeka okubakolera nga mutulonze okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino kye bayita manifesto. Mwebale nnyo mwebalire ddala mu lwa Katonda. Oli ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, okumentinge, olikinge ate osharinge. Mwebale nnyo mwebalire ddala, sigadde nze Roger Maloboozi.